Mwanamura Catherine Nanziri nga yakiikira Uganda mu mpaka eza Olympics wakudda miguwa mu bikonde by'ebyensimbi ngera ku mwezi 19 omwezi ogw'omunaana nga ku mulundi guno wakwambalagana n'ennambemu wa Tanzania Igini Kayange. Olwana luno lwakutaano lwa Catherine Nanziri nga mu baakubye mwalimu Mutanzania Husna Zamba gwe yakubira erugogo. Omutanzania omulala Sandra Mohamed, Omunayuganda Salima Tibesigwa, kussa Omunakenya Nicolin Acheng. Okubanga mu Africa yonna musipi gwa bantamweight nza soso kuguzanya ate ngenda guzanyira wanene waffe mu nsi yennyini eyaffe Uganda, kitegeeza ky'amaanyi gye ndi ate kimpa courage y'amaanyi n'okuba nti no pressure ate yeeyongera okuba nti no deliveringa ekisinga eri abawagizi bange no kakasa nti nomusipi ogwo ngutwala. Kyamanyi ko opponent wange ye namba emu wa Tanzania era nga ina fights 12 okunsinga, nze negenda bela fight yange ya kutaano naye nga yenga opponent kyemumanyiko ekinene nnyo nti mukazi ate abakazi siti abakazi singa mbalenda zanya na musajja munnange nandigambye nti nze nja kutya naye waba mukazi munnange essaawa zino eno kyemumanyiko nti mukazi naye nga nze ate kyensubira okumuwa kigenda kubeera kikana okusingawo. Ku lunaku lwe lumu olutalo wakati wa Kamada Ntege Sure Fire Team Lipanda ne Mutyaba Basti lwakugwa nga bakira buli omu awerekereza mu n'ebisongovu. Manager ndoza yabayitiddemu kesi gye yakoze leero kale bambi twagala tuleete n'essanda nga 2 kuba nagambye mukubira mu seconds 2 bakitegedde omu ku bakadde abaliwo kati abakuba emyaka gyendimu myaka si gya kisa ze semolera mulingi mbunga Mayweather bano basadiri oyo namulira bulizi kigaji nadduka emisinde ekyo kayita kapiteni wa ggwanga naye omuvubuka ono Sure Fire namulira ebbanga ddene yali asitula bikajjo kaleero eyo ngasitula emigugu ne bamuleeta mu bikonde ne bamupimira n'aleetayo n'akuba ku bantu awo naye agudde ku musajja eŋŋwaŋŋulize Mutyaba Basti. Ebikajjo abasawo batugambulye ku bikajjo mulina bye mufuna mu mubiri kati ate yasimulanga mmotoka tulabanga byanjawulo yenze nakolanga vitamin kati zezigenda omutereeza mu layini. Stanley Mugerwa the Boxing Center wakulwanira omusipi gwa EBU East and Central mu buzito bwa middleweight n'Omutanzania Mwinyi Nzegere songa ne Shadir Musa Bwoje naye agera kulwanira musipi gwa EBU. Ati buli alina experience okunsinga nabagamba teri dduuka gye bakola ki gye bagitunda eyaye bagifunidde mu ringi eyange ngifunira mu gym ate nezija nembayisa bubi nnyo. Kakati Omutanzania ono kyemanyi asinga ku fight ne kyemanyi musinga okukkiriza n'okwagala kya omusipi guno gwa Eastern Central Africa. Luli tubadde tuzanya Uganda versus Uganda ne kati engeri gye tufulumyemu obulumi bugenda kyukamu oba okuba weewuwo okola ki okuba owumbawumba ne kati ono gwengenda okuba sikola ki simumanyi. Ala kuddamu wulira muntu yenna mbagambye simanyi middleweight simanyi super welter simanyi light middle simanyi super middle abo bonna nze nkuba ne ba super heavy era abaana Uganda nga waali ansobola bategeke fight nze nja kujjanga bwendi nga super heavy mukube era ne opponent okuva South Africa, Ghana, Nigeria, Kenya, East Africa wano Congo wonna bonna n'abawalabu tukyayogera nabo naye ba opponent bakyaganye buli opponent abanga akkiriza ne bamusindikira contract namala neyeekuba. Muzimu kunwana endala ezigenda okubeerawo ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana. Ignatius Onyango wakutunka ne Odong Tafu, Njego Abdu ne Daniel Mpologoma, Kaiwa Jamil ne Musuza Hassan, Kasujja Henry ne Biso Ibrahim, Conrad King Kong ne Umaru Muchibi, kussa abalwanyi abalala bangi. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.